tweyongera ddala okubanga tubebaza okubanga mukyekuumidde ku Prejan Media TV. Tiimu zaffe ez'enjawulo omuli ab'e Qatar, ab'e Dubai, ab'e Durban, Jordan n'ensi endala ezeetooloddewo awo. Tubebaliza ddala era tusiima. Omukulu Eddie Kenzo bino bisesa naye era omusajja avuddeyo n'asindikira Rema obubaka obw'okwanjula. Agambye, my friend Rema, I dearly congratulate you upon reaching this special day as God had planned it for you, and pray that you enjoy it greatly. I also pray that you close your eyes to the negativity that surrounds us and always know for the fact that I'm your true friend who wishes you to be well. Banji, I know, won't like this. Naye nze saagala ntalo. Nze nzikiriza mu ddembe. Era united we stand, divided we fall. Bw'atyo omukulu Eddie Kenzo w'ayozaayozeza Rema n'amugamba era nkwagaliza mikisa n'ebbaawo omupya era nsaba abakuume mubeere balamu bulungi. Webale kubanga obadde okyekuumidde ku Prejan Media TV.